Ekyo ekyazingako bannayuganda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala Kalamoja, Ssembabule, Mubende kyaleka bangi baluguzeemu obulamu olw'enjala ani amuwadde akatebe. Wabula okusinziira ku bakugu mu butonde bw'ensi, kino bakiteese ku nkyukakyuka y'obudde olw'okusaanyawo obutonde bw'ensi, gamba ng'okutema ebibira ssaako n'okwonoona entobazi. Embeera eno ewaliriza Minisita w'ebyensimbi Kasaija okutuula awamu n'ab'obutonde bw'ensi okusayira awamu amagezi ku ngeri gye bayinza okugonjoola ekizibu kino. Gavumenti erumya ogwa wansi ne waggulu obutaddamu okuwulira nti bannayuganda bafa enjala. Katonda yatuwa ensi, yadde tugenze tugyonoona, tutemye ebibira, tuzimbye mu migga, tuzimbye mu myala, naye amateeka weegali. Abantu abo abali mu bibira bya gavumenti byereseewo n'abo abateese n'okulima ebizimbe mu ntobazi, abo essaawa yaabwe ntono bajja kuvaamu. Mu lukuŋŋaana luno Minisita Kasaija agamba nti eggwanga terisobola kukulaakulana ssaako n'okukuŋŋaanya omusolo ogumala mu bantu abayala abatalina kyakulya nga kye kiseera okulwanyisa emize egiviirako embeera eno. Oyinza okukola omulimu gwonna nga enjala ekuluma. Emmere si ekintu ky'ogamba nti ekyo naakola nga bwenjagala. No. So wateekeddwa okubaawo mmere era tusobola kukkiriza Uganda abantu okufa enjala. Kati abantu balina emmere ne bodies zaffe ziri used okubanga zirya a certain type of food. Kati saawa eno ekyeya bwe kibeerawo nga kiri permanent, emmere tebeerawo. Emmere bw'etabeerawo, not only that it causing food insecurity, naye n'abantu okubanga tebakula ne bafuuka nga badwafusi, abandi bakonziba olw'ebintu ng'ebyo. Ronald Lwabyayi okuva mu kitongole ki East African Food Security agamba gavumenti erina okuggyawo omusolo ku gaasi afumba kisobozesa abantu okumwettanira bave mu kukozesa amanda olw'okutema emiti, ng'era kino kyakwongera okubakulaakulanya. Nga gavumenti esobola okuggyawo omusolo ku gas tanka, ne tusoboza okuba nti gas tanka ali cheaper than ensawo y'amanda, appetite y'amanda ekendera mu kibuga, then ekikwatagana ne abantu okutema emiti nakyo kikendeera. Jacqueline Nantale, BBSKATI. Mawulire g'ebyobusuubuzi.